kati kyekyo ekifaananyi Desire Luzinda nga akyali n'omwana we nga muto. I think this picture communicates. Omwana wa Desire wakaddu. Abasajja bakulu beebuulirireko balina abaana abakulu. Bannange batuuze ku mpale baleko omwana anyumirweko n'omuntu omupya. Omwana waffe. Naye omwana babaga wakaddu. You ask the relatives of Desire. They know. Even Desire knows. Desire DNA. Senga yali amwagala nnyo Rychito yamuwasa. Nze nako agasajja gatonninyira agamalira abaana b'abandi ebiseera tebabawasiza tebabeesomera. Bannange nze akabizi akanajjanga kanneesomeramu ggwe jjangu. Omanyi Desire tavangayo nti oba complaininga ku taata wa mwana oba asaba buyambi mu mbeera emu oba endala. Bwe bibanga bwe biti bwe biyimiridde essaawa eno ku myaka 2 nga kati bino bye twogerako. Bannange Desire Luzinda oba kiki watwala ku bannayuganda okibawe? Desire Luzinda mu banja ki bannange? Omanyi ebintu bijja ku speed. Olwaleero twalibadde tumuyozayoza buyozayoza ku bye yatuuseeko. Naye mwasoose na kyamyaka gya Desire Luzinda n'omwami we Levixone. Kati nagenza okulaba wogenda ku Google. Omanyi Google ekuleetera ekintu abantu kye basinga osaakingako. Abantu basaakinze nnyo ku myaka gya Desire Luzinda kuba kati Google yeekuwa emyaka 4 egya Desire kwana mugumu. Kakati nga kusaide ndabasaakinga nnyo emyaka gya Levixone. Google gyekuwa nti we twogerera giri emyaka 32 ku myaka 35 range mugiraba. Kakati nembeera nga muri ku mboozi y'emyaka gifuuse emyaka. Banaye mu bintu by'omukwano age is just a number. Nkubuulira gwe gwoyina mu myaka gye akola ebikusanyusa kuba kati kyetulina ffenna okutunuulira. Kuba ati kati wano institution gye tutuuse mbuba bufumbo. Obufumbo si kintu kya bulijjo, si kintu kyangu. Onfuna bulungi. So ekyemyaka ekyo ngamba tumala budde. Tukireke. Levixone alabye abawala bangi, alina obusobozi obutuuka ku bawala bangi. Abaddeko n'omukyala cause nalabye ng'oggyeko biyibe nadde ngamba kirabika. I saw a clip Levixone nga ayogera ne Juliana. Juliana bagamba Juliana okukola interviews kigenda tuyamba abayimbi okwogera olusi byatayagala kukola ki kutuwa. Kati ale tunatuuka ku Levixone ku family ye eri enkadde. Njagala n'ekya Michelle muwala wa Desire Luzinda tukijje mu ddiiro. Jjukira omwana ono kati amekinze 19 years. Akulidde mu kamera bambi amekinze 19. Kati essaawa eno nalabye omukulu Juma Seiko yavuddeyo ku nsonga ya muwala wa Desire Luzinda nga alaga nti omwana wuwe. Ndowooza mu bifaananyi ojja kusooka otuweeko ku kifaananyi kya Hajati Namyalo yandaze nti ebintu azaagoberera. That is waba teyayogedde biri ku social media to confirm that omwana wa Kadusi Juma Seiko yakoze ki eyavudde wadde era Juma Seiko abadde nnyo mu ssako z'abayimbi ebbanga ddene. Buli muyimbi gw'omanyi ow'amaanyi wano abadde n'attachment kwani ku Juma Seiko. Kati kyekyo ekifaananyi Desire Luzinda nga akyali n'omwana we nga muto. I think this picture communicates. Omwana wa Desire wakaddu. Ekyo nkisibirawo n'enju yange. Onkubuulire. Nze twagenda ne ku St. Catherine akana nga Desire azadde nga akakana kaliki nga akakana kalwadde. Ng'olumu ne Desire nga kaddu ajja. Era ne gwe basooka okubamu oluyimba oluyimba lwe yasookerako Desire Luzinda olwanako emikwano gyantama nga kaddu akwanye mukwano gwa Desire. Bannange temunjogeza byama.
oba kitegeera ng'agize bwe batyo ombambye omuwala n'abeera depressed ndowooza n'abo bonna batuninyira we bajjira abasajja abakulu beebuulirireko balina abaana abakulu bannange batuuze ku mpale baleke omwana anyumirweko n'omuntu omupya obwo okutwala omuntu bamumupimako nti abalala tebamutuuka oba senga yali amwagala nnyo lwaki teyamuwasa nze nakoowa agasajja gatoninyira agamalira abaana b'abandi ebiseera tebabawasiza tebabeesomerako bannange nze akabizi akanajjanga kanneesomeramu ggwe ejjangu ng'omantaala ye Hajati Namyalo ku nsonga za Desire ne ku mukolo yabaddeyo banaye bino byonna bwebiri ng'omukolo gwakaggwa awo we tetuli mu kucelebratinga baagalana naye kati tuli ku nsonga ya mwana oluvannyuma lw'omukulu Juma Seiko okuvaayo n'alaga nti omwana we era n'asaba ne DNA kale nno Desire ku ky'emyaka ndowooza kyabadde kiryoka ennyo ebyo bya bulijjo osobola omwogerako era ng'abayimbi baze baboogerako naye bambi kati kiwala kye sooka obongere ku kifaananyi kyane ekiwala Michelle mu picture oyo omwana amukuzizza omanyi Desire tavangayo nti oba akomplaininga ku taata wa mwana oba asaba buyambi mu mbeera emu oba endala bwe bibanga bwe biti bwe biyimiridde essaawa eno ku myaka 2 nga kati bino bye twogerako naye nga Desire wakati awo mu lugendo nebiri ebyokukola ku WBS Dembe FM nga wonna tolina wowulirirako nti alaja ne taata wa mwana kitegeeza nga tudda ku ky'emyaka bane buli muntu abaako kyasiima ku muntu kati Levixone eri Desire to me kisukka obulungi bwa Desire buno bwe mulaba bino bye tulaba kungulu byalibanga bisukka Levixone alina kyalaba munda mu Desire ffe kyetutakola ki kyetutalaba so ensonga y'omwana awo we tuli for now tujja kuba nga twongera okugoberera ebikola amawulire bye tutambulirako mu kanyomero kano ogenda kuba ompa ku Levixone ku nsonga ya famire ye naye nga tetunatuuka wano ku Desire naye asooka atuyiseemukko ku famire ye awo yali ne Juliana Kanyomozi Juliana interview zaffe waziwummuza naye kye nali nzaagaddeko nti abayimbi balina bye batatuwa ng'ab'amawulire abanga akuyamba obuyambi kale wadde waliwo ne mu bannaffe abasukka naye nga bali ne muyimbi munnaabwe nalaba nga baali batandise okusumulukuka simanyi lwaki Desire simanyi lwaki Juliana wakivaako naye tuwe ko Levixone. Nina abaana bakulu. You mean biological or yes, just? nina abange. Are you serious? Yes. Ngo batukwese tubalabako ddi. Bakyali bange kati. Obada olinga nze. No, one thing I think the world should know. That omwana wange. Yeah. Era omwana wo. Kaweze emyaka 18. When they know what exactly okiraba because sometimes munsi itali fair because I believe kino ja kigamba mukwano. I'm a very simple guy. Yeah. Very simple. I believe you can knock me and go now. I believe God has given me that grace. Yeah. I can control myself. Nature do chanemo controlling. It's when somebody tempers with my family. Chicho mukamali mukunkolako ninga bwankolako ate naye kambiri wa magezi. Lwaki encha onvuma zine nestaluma novuma mwana wange ate ne nonnemese gulu. You get my point? Like I want to be very frank. I don't want to lie. Everything you're saying when it comes to that. I've seen it happen. I love people so much. Na yeye mbera nengo akafanya kati mwana wange. Even nembaze njogera ne muwala wange kusimu twogera. Ngamba kati omwana ono kungiri bulamu bwampa munengeri jayogera neddobozi lyengeri gye linkolamu. Omuntu wakiri na lowing bana mu disrespecting. What can I do? So it's like it is better. Okay. Yembozi ya Levixone
ne batimbawo ne family wansaawo. That is social media for you. Kale tugenda kubanga tukoma wano for today ensonga endala tujja kuziraba olunaku olw'enkya. Saidi eno nze nkyayagaliza abaagalana birungi byerere. Nze ndi tiimu Desire Luzinda ne olubirizi lwe Levixone awo wendi sivaawo. Nze lujja akuume paka nkya. Nze nkowoola buli muntu yenna ene botiiki tebagobaamu mwavu. Oba oli mwavu nga tolinamu ssente, ng'olinamu ssente z'olinamu sobola okujja ne mukkaanya n'otwala ekintu ky'okola ki kyoyagala. Amasuuti mugalabye weegali, ebiyindi mugamba namwe mubirabye weebiri, engatto ezaagabye ezaalagibwa ndowooza nze mundaba weeziri engatto osegera, engoye ez'abakyala muziraba zo zonna okuva wano paka kugenda eri wansi nazo ngoye ez'abakyala weeziri. Tulina emisipi gy'abaami, tulina underwear z'abaami weeziri, underwear z'abaami weeziri, empale z'abakyala weeziri, buli kintu kyonna ky'omanyi ekikozesebwa mu bulamu bw'omuntu byonna weebiri. Perfumes zizo muziraba, paadi z'abakyala, pampa z'abaana byonna weebiri, teri kitaliiwo. Kakati Mama Trump kantandikire ku section yo. Akasawo kakano ka clutch bag. Kati kano kagenda ku dress ng'ogenda ku party ng'ogenda ku dinner. Tata Trump ng'akutwalako ku dinner. Kano koba olina okukwata yeto olina kukwata gano gasawo gatambuliramu ngoye zaabwe ebyalagibwa buno. Kati mu section eno tulinawo engatto z'abaana, engatto z'abakyala ezigenda ku parties, ezigenda ku office n'ez'abaana ezigenda ku ssomero. Kati Mama Trump olaba engatto ng'eno omwana agisomeramu paka omwana asoose, owokubiri, owokusatu nga yambale n'engatto yokka toddamu ggula ngatto eriko original ate eri branded. Toyina wogamba tezigulebwa wano mu Uganda. UK ze UK ziri original bobo yagamboze mama engatto eno omwana weemulekawo ng'emulesewo kati kangeze nti tampu ali myaka 8 kati bwaweze emyaka 16 tugikomyawo wano mugizaayo UK ne bamukoleramu endala emyaka 2. Nedda gwe lindo ozaale mulala naye ayambale. Galubindi zoyambadde z'abakazi z'abasajja. Kobadde ki nzeba ziri gago z'abaami tozirabakasi kyekiraga ndi z'abaami oliko ekikyamu si z'abaami zena zikola wamma tuyambe si z'abaami yalonze z'abakyala naye ne z'abaami weeziri wano era kanzukuwe mbadde manyi z'abakazi zokka gye ziriwo byonna tubirina lwakuba alonzeemu ez'abakyala naye n'obw'abaami we buli wano ate nga bugenda kukunyumira bulungi nnyo yeeno yeeyo waliwo n'obulala bubuno obugenda ku occasions ez'enjawulo kati koosiime kotwala tulako mu kamera tuli UK bannange bino ebintu biva UK si ntebe agambye entebe ate nga biri authentic nfuuse mwana we UK Matwa wano tusigera nnumye naye kankubuze Mama Trump olaba wenyumidde essaawa zino olaba wavaayo mu kyalo omulala najja n'agamba bannange siti haati jangu kakati nga toyogedde wetugendako wano ku section y'abasajja wetugendako wano ku section y'abasajja tulinawo engatto ezigenda ku different occasions, tulinawo eza casual, tulinawo sneakers, tulinawo boots, zona tuzina. Kati olaba kagatonga kano okagenda mu office kagenda mu office. Mama Trump nga okogedde Tata Trump kana kagatwagenda mu office yangola bakateteyi tuze mu ngoye kati ka dress ka kano Mama Trump asabula busabuzinga mwinayo ka package mu kekala kateteyi kekano ngate kumwamba ngatalina mutwe anti kano tuteekako butensi kulaba muntu kyagenda twala na wagenda faanana kati Mama Trump kano bwakalaba naye abagenda nyuma nga ddamye no bwenyumi kawanvu wamma kalaba ate lwaki omukebera muleke kano kasobola ogenda ku mikolo nga parties ng'ogendako ku date ng'ogendako out kana kadresi osobola okambala bulungi obaku ate nno munnange bakambaza kiddole naye ate ekiddole kirina nnyaki
kakati katugendeko wano mu makooti amasuits gaagano ono muyindi kayindi ak'abaami akalagirwa era olaba gyambadde omwami wuuli kasitoma waffe ndowooza olaba wagiguze yiyo anyumye bulungi nnyo atunuleko eno tulabe bannange naye muyindi sokuleke muyindi nande badde manya abayindi bebeeru kati ye muyindi muddugavu aha twambaza omuntu nafaanaganya ddala ng'omuyindi nabula omuntu nayambala gomasi nafaananya ddala ng'omuganda naye nga si muganda kati n'omwami oyo mugole omuyindi ayambadde indian wear alabika alina mukuse hello how are you wow you are very smart my boss you are very very smart yeah ate nabikola ku Rychito collection Rychito boutique Kamukamu Plaza level 1 shop number FF46 olaba naye nga munyumye nnyo bannange tata Trump ne best man wo mwe musinze kwaba mutwambaza tulinga abayindi okitegeera nenga ate ebintu byammwe bye mwambaza abantu wallahi tubikkiriza nti bya ddala amina katulaba kana akagoye ke bayita indian wear osobola okambala olaba kaliko pause kati ono omugole omusajja asobola okambala onakolanga best man we tulinamu engoye z'abaana tops z'abakazi sweater pants z'abaana abato wamu n'obuskaati buli obwalagirwa bwosa buli atata Trump n'agamba wow nga nalonda ekimyula tulinawo buno bu blazers bw'abakyala osobola okateeka ku dress ekwata oba n'okateeka ka dress aka round kasita kaba nga katuulako bulungi nnyo n'ogenda mu office tulinawo buli mu different colors and sizes waliwo obugoye bw'abaana bwasobola okwambala nga nawe osobola otambula naye nga takutiddeemukko yadde mulaba bannange kakotoni akalungi kakotoni kalungi nnyo waliwo n'akasobola ogenda ku beach waliyo kano kakana kasobola okukolera bulungi bannange nga gw'oli eyo ng'oli muzito ka free dress kakano bannange era nze kano sikaleka bannange kano ngenda nako bw'ogambye kano kaba kajja kukolera nnyo n'amaanyi bwe tugendako wano ku supplements ye mukwano tulina collagen ono collagen akozesebwa abakyala bw'oba nga toyagala kula myaka bw'oba oyagala enviiri zo zibeere ku nakyo nga tezikutukakutuka nga toyina yadde nga ne skin yo buli mwa kulengera n'agamba bannange omukyala alina skin yona nange gliteringa ngeglowinga soko olindeko kati mbadde mbuuza yenyabo omukaba guno bwengugula tata Trump aba asobola okugumira tata Trump naye amirako kubanga ntalina nviiri ate ono tebamuseera si mucupule yadde kati wetugendako kono neocell naye akolanga collagen it is neocell collagen it is super collagen naye ye wa buwunga osobola oteeka mu chai oba amazzi osobola oteeka mu mazzi osobola oteeka mu juice kati bana batayagala makerenda basobola okukozesa ono ali powdered okitegeera kubanga mulimu abantu abamu nga yagamba nze saagala makerenda biki n'agana ogula so asobola okukozesa ono ali powdered kati bwe tugendako kono cream ono cream w'abaana ng'omukyala we nayina ali eyo ng'ozadde omwana wo ayina ebiyobyo ayina ensundo ayina ebintu ebimuzimbyezimby ku mubiri oba olususu lwonna lufudde use this ono agenda kukolera bulungi it is a UK product muli n'edduuka lya Rychito boutique tetuna kintu kyetutunda nga kiri fake era bw'oba oyagala kumanya nti no tebiri fake ogenda bugenzi wano ogenda wano ku batch number no screening they have to use this kati kano oba toyagala kula nga toyagala kula kulaba nti nookoze ng'oli wa myaka 5 naye nga enkanya zitandise okujja buli kimu okozesa kano okesiga bwesizi oba okambala bwambazi makerenda miramamire so okakozesa eyandibadde w'emyaka 5 bakulaba ng'owasatu wangi ng'owasatu bino byenjogera mbikakasa ate obisanga wano wokawoka ku Rychito boutique woka
kati bana abaana abalala abato abatanaweza myaka 5 abavubuka bakola kango wensabu nenga ali mu abiri ali mu abiri naye alabikanga emyaka 5 okozesa kano era bona jangu wano ogambe kana nakalengeraho ku Rychito boutique ewa kamu plaza kubanga okaka webuli atenga buli original tojja kugenda mbu ate eri mu kikuubo ate babugize kano kali ku mutwalo kano kali ku muzuuli ate ku bei poa so kakati bananga ajja tindabawo nezigundi zino pampa ndabawo padi naye zitala zirabako muno mu Uganda kati zino pads woba ayagala obuta zino always ne wano mu Uganda weziri n'endowooza olaba brand pampa zenjagala tunyonyoleko bulungi ku pampa z'abaana pampa zenaku zirabana ezokeza abaana kati wojja wano ku Rychito boutique osangawo pampa ez'enjawulo nga tolina wala wogenda zisanga togenda zisanga mu kikubo togenda zisanga zino pampa tezokya abaana baziyita little ones ate nga ziri kwalaali tezigenda kwokya mwanawo omwana agenda kugisiibamu okuva ku makya paka lwaggulo era ogimuggyemu nga omusange nga wagimutaddemu nga bwali sibeokyusiriza nti ate olunaku omukyusiza pampa tokyusa eno osobola notekawo omwana nafuka 2 liters nga agirimu wabula gwofiiringa bufiinizi omwana wange okirowoozaako na bulowooza omwana wange kirabika ajjudde ng'ogijjamu naye bakutulo totalabangako kakati ajati tolinawo okoza abakulu bino tubulina weebiri kati olaba eno yey'abakulu eno bamaama abafunye fistula abakadde abakuzeekuze emyaka nga takyasobola kwewanirira nga ye ekituufu nkitegeera asobola okukozesa eno pampa obanga agenda kale mulimu abakadde abeetya n'agamba kati ate ngenda tambula ntya ngende ku mukolo gwa gundi ngende mu lumbe lwa gundi nga nzena ntobye asobola okukozesa eno pampa neemukola bulungi nga talina yadde n'awatonya oba wakola ekintu kyonna ina ezakapala ate nga nnungi n'ezitali ez'okusiba obusibi zonna tuzirina nga ate abakyala batugondereza ate ng'esobola okukozesebwa omukazi omukyala n'omwami ye nnyabo kale bannaye wulira bannange byakabirwa no ku Rychito boutique esangibwa mu Kamukamu plaza so bannange temusuula omukisa ogwo bannange kati maama Trump sobola okujja n'enkulagako nezino ziri zino nyingi nziraba zonna tuzirina oba oyagala nga ntonotono nga bipaketi bitono kati kambuuze kajati kati nga ffe kati bannakawere tukirizibwa kukozesa pampa ki bannakawere tetukozesa pampa tukozesa pads ez'aba bebi zonna eziri wano mubeera mu size kuba kati waliyo lyajja okuntuma nti njagala za bebi naye nga simanyi nti onjatwala size kati olaba zino eza yero zeza newborn omuntu ng'oyagalamu wakirabo obanga like mukwano gwo azadde oba mugandawo osobola omutwalira eno pampa eno eya little ones eyaba newborn from 0 to 3 months osobola omutwalira yeno 0 to 3 osobola omutwalira eno ate zino tezokya ziri buli obwo ebitaano balusanvu balukumi si zeezo zino zo osobola ogiteekamu omwana kugambye naafukamu 2 liters of urine nga talina kyemukozeeko wabula gw'okirowoozaako bulowooza noga omwana wange yeetaaga okukyusa bannaye mwebale tulowoozaako bannakazadde b'eggwanga so bannange mujje mutuwagira no ku Rychito ewa Ajat Kamukamu plaza mulabe ez'abamaama ez'abataata abakyala abalwadde fistula gwe ng'olire teweesobola buli kimu kiri wano twabalezako tulina engatto tulina obusawo obulungi tulina gaalubindi buli kyonna kyolaba nti ekiri ku mulembe tulina ne makeup naye mugenda kuwunda abanze maama Trump saa zino mulabe bwenfaanana naye